Ate ye Minisita omubeezi w'ebyobulambuzi asabye bannayuganda okuwandiisa ebitongole byabwe ebikola emirimu gw'okusaabaza n'okusuza abalambuzi okusobola okwewala bannakigwanyizi. Minisita Mugalo okwogera bino abadde atongoza omukutu gwa Tour Plug ogunaayitibwa mu bannayuganda okubamanyisa n'okutumbula bizinensi zaabwe ezikwata ku byobulambuzi ku Sheraton Hotel mu Kampala. Awadde bannayuganda amagezi okukozesa omukutu guno obulungi okulaba nga bateekawo enkolagana eri bannaabwe okusobola okuleetawo enkulaakulana n'okutumbula ebyobulambuzi by'eggwanga. Ate nga katagetinga si Uganda yokka, Uganda, East Africa ne Africa okutwaliza awamu. So ndowooza kintu kirungi twagala okubeeyanza ate tujja kubasapuutinga nga bwe kinaa kisobose era tukubiriza abannayuganda nti first of all ekirungi because waliwo okutya nti oluusi abantu batya nti okugula oba okukola bizinesi online oba ku mikutu mulimu abantu abayinza okubba n'ebirala. Ndowooza nga bwe tukkanyiza nga minisitule era nabo buli muntu ali mu tourism sector oba tourism business nga tuoperate okutwala abalambuzi alina okubeera registered ne UTV. Abantu abavubuka bagenda okuba nga bawandiisibwa ku mukutu. Ajena Jafa nga yakuliddemu eddimu y'okulaba nga batandikawo omukutu guno ategeezezza bw'ati. Bawandiisibwa Uganda Tourism Board. So tuba tubamanyi nga tubasobola okubba abantu ekisooka. Ekyokubiri ku sayidi yaffe tulina ebintu byetukozesa betuyita site security. Twabyogeddeku munda muli nti lwakuba tutegeera internet nga bwekola tuteddewo bino ebintu omuntu asobola. Ate ababaka abakikirira Uganda mu mawanga ag'enjawulo abakulembeddwamu Anthony Adam Wolinga basabye bannayuganda okukuuma ennyo obutonde bw'ensi nga kw'otadde n'ebisolo by'omu nsiko kiyambe Uganda okwongera kulaakulana. The physical features, the tourist attraction. I call upon everyone to spare some little money to ensure that there is continuity in our heritage. One of our heritage is the fauna and flora, meaning animals and plants, and therefore I call upon Ugandans to conserve our environment. N'okwogera bino babadde bakulembeddwamu bakitunzi b'ekitongole ekivunaanyizibwa okutumbula ebyobulambuzi mu ggwanga bwe babadde balambuzi bw'ekkuumiro ly'amazike erya Ngamba Island. Also social animals, you know. Politics in chimpanzees is something which is also very interesting. How they choose their leaders, they form alliances, they fight one another. Ndi Brian Membe, Bukedde TV.